Mukulikeeyo mu kuwummulamuko kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu era ekigenda okufundikira amasukkulumu gaffe ag'ekiro ky'olunaku olwaleero. Kankitandike ne bannaddiini mu kitundu ekya Bunyoro abavumiridde ebikolwa eby'obutabanguko ebyeyongedde ennyo mu kitundu kyabwe era nga bagamba bakitadde ku bwesigwa obutabeerawo mu maka nga kw'otadde n'amazima. Bino babyogeredde mu kusaba ku kkanisa ya St. Peter's Cathedral esangibwa e Hoima nga kuno kubadde kwa kwebaza Katonda olw'okulinnyisa eddaala abadde akidikoni ku ddaala lya ddiini Venerable Reverend Captain Eric Twine. Katulabe ebisingawo. Ekitundu kya Bunyoro kiri mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Kagadi, Hoima, Kikuube n'endala era nga zino zizze zirabikiramu emize emikyamu omuli abazadde okutugumbula abaana baabwe saaka abaana abato bennyini nabo okwenyigira mu bikolwa eby'okutulugunya abazadde baabwe. Ebikolwa bino byonna okweyongera bannaddiini bakitadde ku kubulawo okw'amazima saako okwesigaŋŋana mu maka abantu mwe bawangaalira. Abaana n'abazadde tebalina obusinge kwitangana, kulwanagana, kwokyangana, kutemangana, kubingangana, kwawukana. Kyonka okulola omukazi bw'otatunda mazima n'omusajja atatunzira mazima ebigambo n'obiruga heeru mwikala muli hamu. Bino byogeddwa Venerable Reverend Canon Captain Eric Twine abadde Ssaabadinkoni w'ekkanisa St. Peter's Cathedral mu kusaba okwekwebaza omutonzi okumulinnyisa eddaala okutuuka ku ddaala lya ddiini. Reverend Canon Captain Eric Twine akoledde ebbanga lya myaka 11 mu bwa Ssaabadinkoni bw'e Kagadi era abantu ab'enjawulo bamwogeddeko ng'akoze ennyo mu kukulaakulanya ekkanisa ya Uganda. Obuyazire yagamba ekigambo kinakwasire that I have come to make Kagadi Archdiaconry a model archdiaconry and indeed a moti kibaire niko tumutero mugale zamani. Okozire mu Ssaabadinkoni buno bwa Kagadi kuyoija emyaka 11 ombuheereza oteraniriza abantu okuba bamu kandi okuba Luganda lumu mu Kristo webali. Abakungu okuva mu gavumenti saaka abaka ba palamenti nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kya Buyaga East Eric Musa Nakyali batendereza Canon Eric Twine olw'emirimu gy'akoze naddala mu kulwanyisa obulyake mu kkanisa ya Uganda nga yeegase ne ku gavumenti ya Uganda okwefunyirira okulwanyisa enguzi ensangi zino. Eric Twine akozere ekirali ky'amaanyi ekintu kyagumangaine muno even in government, even naiva abanyakuli mu government integrity ekututalibaniza nikyo okura president n'atoka n'agamba obuli bwenguzi nikyo atwali bw'obuwaire obw'amaanyi obunyakuli omu Uganda yona. Venerable Reverend Canon Captain Eric Twine naye yeebaziza abakulisitaayo b'e Kagadi okumukkirizisa okukola nabo n'okumwagala ekimuviiriddeko n'okulinnyisibwa amadaala. We have enjoyed serving with you people. Tutisi tubulire nitukyegondezzamu. Ekyakabiri okubasiima ab'okutugonza kandi n'okutusagika ab'okutugonza n'okutusagika. Bano okusemererwa ngu agenzi n'atungira amadaala gandi aturugireho baitu kandi osigaize iwe ibanja ng'omukristaayo ebyo byekali n'atwegesa emyaka 11 atali myezi baitu emyaka 11 iwe ojja kubiteeka ota mu mikoore. Ono kati alindiriddwa kutuuzibwa ku bwa kkanisa ya St. Peter's Cathedral e Hoima. And we shall benefit from it a lot.